Jebaliko. Kale oli bulungi. Amanya gange nze Emma. Enamba esimu eno ngijje ku mukyala. Bamuyita Sophie. Sophie. Nangamba oli kazini wa Beni abamu gwe bayita Bindeeba. Agamba nti muwala wa Beni. Kituufu. Ono mwana gwalina muwala wa Beni kituufu. Kituufu. Lwaki Beni oba gwe bayita Bindeeba? Buzibu ki obuliwo obuganya omukyala okonnekitinga ne Beni? Nkambu. Nsuubira yazoogerako. Andi kati tetusobola kuwuliriza one side. We need to get to know all sides. Kuba omukyala wambeete enamba yo alina okuba nga akunanya kutrustinga. Obuzibu wabuli? Basooka ne bagezaako DNA naye oli teyaliiwo. Bindeeba. Ng'ali US. Yes. Kati wabe US, brother we. Kone email yenga ali so arrogant nga bw'okiwulira. Tagenda muyamba. Email nga ngamba nti sibimanyi, nze sibimanyi. Abimanyi byonna, they know everything. Critic thing. Okay. Kale tuyanza nnyo. Ageza yagenda okubikolako. I think from that love they have made. Baagala taa basonga eno okuteeka samples ku nnyonyi. Yes. DJ. Kati wateka samples ku oteziteekako most likely. Kati bo bagamba bubaddamu oba ne bamuyitako. Yes. Naye that time omwana yali agenda tuula P7. Naye nga ye by that time she was ready to do that DNA. Era nayogerako naye sometimes nakungamba she's ready to do that DNA. Omukyala omwami. Omukyala. Yes. Naye bakola ki? I think the other side wants her to pay for that DNA. Ani side y'omwami Babindeeba baagala omukyala asasule DNA. I think that was the last comment. Lwaki tebaagala? Money oba she pays for the DNA. Twaba waliwo bamuyita n'abagamba oba omwana ali mu bibuuzo ng'ogera P7. I think she should pay for the DNA. Kambuza ekibuuzo. Lwaki Mr. Beni akalambira nti omwana lwaki agamba nti omwana asiibula era lwaki agala DNA? What could be the reason? Because those people were both in secondary school. Yes. By the time they met. About seniors, so you can imagine. Even other people can confirm. If you look at that child and look at the other person, you would know. You wouldn't even want to do a DNA. Yeah. But that's why I back it down. That maybe a child is put. Okay. So around I think 5 years. Never college. Oli Muganda ogera obusungu namugamba ono oba yamubuuza oba omwana oba omwana namugamba omwana still was like you would say something out of busungu. Yes, naye nga omwana wewe. Kati waliwo ekirala mbu Bindeeba okusinziira ku mukyala bw'agamba. Bindeeba agamba ye yateeka omusaayi gwe Nakasero ono waba ayagala kebeza mwana agende Nakasero ye omusaayi gwe gyeguli. Anti kyekyo, so they want her to pay for the money. The money to pay for the costs. Yagenda asasule n'omwana amutwale bamuggyeko sample, but I think the other party needs also to grow up. Yes. The money side. They need to grow up a lot. It is so absurd, very, very absurd. Because those issues are not issues that have just started now. Those are issues we've tried, and personally I've tried to see those things connect and see those things go through, but
I mean, they are not going through those are issues that have not been. It is not this year or last year or the other year. Those are issues that have been there, but the other party feels they are more important. Because there are people that are still quiet who are there. That are quiet. Which people? You won't know about them. Okay. And you won't see them in the media. But that party is bad if they don't grow up and know their age and think showbiz is the only thing. So if I'm to ask, I don't know, like Onyame Kochino, omusajja oyo Ben taata w'omwana oyo waliwo obuzibu bwonna bw'abeesingirako okwagala okwegala omwana besides ebisigadde other factors constant. Tewali China because even the other people no. For them the only thing they are saying that lady should go for the DNA and then China basis in Dara. Because that girl was young, omukyala yakoma kusoma mu senior 3. Yes. Senior 2 when she gave birth. But he acquainted herself. So if you avoid those issues since the child was 4 years, issues that you would have settled and not issues that shouldn't even go into the media. That is simple. Take 300 or 500 just for a DNA. If your wife that you have right now can come out with a news, video, money will only talk about dollar. Until you get that money and talk for that. And I mean, protect your name. Currently, omukyala aclaiminga agamba talina na fees omwana tasoma. You know. Well, what I know one is the senior one. Yes, naye akasente omukazi agamba kamwekubyambi. Just two for. I think a family of Bindeeba seem to have some good money. I want to make about that. Okay. Kati mbuuzaamu kati nga gwe sister, cousin. The solution is how can we help this lady? Kubanga she deserves the right. Then ever you call you. Noni naye ava mu media okumanyira abantu. Ayogera mbusimanya ayina abaana ab'Abindeeba. Oh, wamuwuliddeko Remi ng'asaba DNA nga senga w'abaana? Like she has no right because if people come out, there are people that know a lot of that are quiet. So tabamanyiira. Kuba yasabe n'agamba buli muntu alina DNA agireete ye yali dolabirira abaana. And I tell you that there are very many people that know a lot of that have never even come out. Okay. So. Kati omukyala Sophia nze ani maaso simanyi kyamukolera. The thing is, boogere ne Ben asasula ssente ezo ennakasero and they do that thing. Andi Ben simple. Omukazi taakisessinga Ben tayagala nakuwulira bikukwatako n'essimu aziggyako. Anti bwe buzibu bwe anti kyenabagambye oli yeematira nnyo yeemanyi yamanyi yafuuka. So if she can get money, go do that DNA because it's going to embarrass him. Kati mbuuza omukazi bw'afuna ssente agende ku DNA. Agenda kufuna DNA yo yeeveeyo akibawe ekikakula. Omusayi gwa Ben gwe gye gulimu ennakasero. In the last thing I talked to one of the other people, amumanyi omukyala. Kolaki gagamba nti sample gyeri. Okay. Era ne Ben kyalumiriza yagamba sample gyeri. If the sample is there, they do that DNA, but it's going to be the same because ne bamanyi nti babe, but he's not supporting them. Ben yalina abaana abalaba nti babe nga tabalabirira. Bamumanyi naye tamulabirira talina kyamuwa. So if they're not doing the DNA, it's the same thing. They want to take custody of the child, which is impossible. Omukyala yalemerako agamba ayagala abaana yababeera nabo. So ono rape. Tamanyi nti eri abala omusajja batalabirira. So some people are not going to come out of the media and be there. That's nonsense. Then one of the singers look to be so arrogant. Sagwatakinga kulemesa bufumbo. Chenali njagala kyokka kusaba buyambi bwa mwana wange. Omwana wange ina right.
mwetegefu okuyamba omwana. Tekiriyo lwaki ntuuka wano bw'abanga mwetegefu. Emyaka 13 gyonna. Nsobola okujja n'enva eri. Lwaki nva eri yonna. Oba lwaki saakusiba mwana. Nenzije ne kugamba nti wasi oyo omwana wuwo. Lwaki nagenda eri. Waba obuyambi buli wabampa. Evidence kigyalina. Yatugambye nti oli mwetegefu era n'obusobozi abulina. Buli luddawa. Abuveeyo abukube maaso. Nze saagala ssente ezo Beni. Saagala kintu kyonna. Wabula njagala okwata essente z'omwana oziteeke ku ssomero omwana ng'asome. Ate ekika ki? Njagala omwana ng'afune ekika kye. Bannange ekika kibonyaabonya. Bantu bangi bali eyo. Alina ssente, alina buli kimu, naye ng'ekika kimusumbuwa kiri kimu kyokka. Naye nga rape n'olinya mu mukisa gw'omwana wange olunaku lwaleero. Rape oli mukazi rape. Kankubulira oli mukazi. Baba ku makya wakeera n'ozaala. For real, abamanyi the feeling nga amafina akede nakuyita. Mwabaye mu meeting ngako. Nefe. Olaba kugabagamba emajangu. No sulango otunula. Omukyala nizene actually ntuse ku makya. Mama fina nga amazo okujja appointment. Olabye abadde ngambye ebibaddewo. Nebuga amafina omukyala omundekedde simena kya kumunyonnyola. Ngenda mugamba ki? Wokitegeera. With the whole happiness you know omukyala abadde alina ku makya. Simu stopinze mukubo njagada atuke wendi. Mwe transport addeyo. Mu explaining. Naye omukyala akubye endulu mu maaso gange. Lwakufiringa ku meeting amafina. Nenga amafina za ngambi alemedde ku meeting omukyala la rape. They communicated wana bako yambuga amafina kyatuko kutota. Oleza nambuza amafina. Chiche wati. Oli mukazi. Sigenda kwongerako kirala kyonna. Mukyala munnange oli mukazi. Obuche buziba buno. Leero lwange. Enkya lujja kubalula omukyala. Olinye mu future y'omwana wange. Binebina tubikola bane sagala muntu andabe bubi because so many have come out. Abamba criticize nze, abamumbuuza Emma. Bindeeba omwagaza ki? Mumbuuza Emma. Waliwo mukwano gwange YouTuber. SB Fat no government bakugusa ensonga. I think it's our work. Inze watch out the space. There's another third part. A confirming anti omwana abindeeba. Nga tugeze na musayi. Waliwo otuse maaso gange. Osose kukubira mulanga kukulajana. In fact okabe nokaba olwa kaye. What happened? Wisdom kaye. Natuka n'okunvuma. Kaye ebintu byonna. Wabadde wona bakaye. Mbadde ku simu. Nga waliwo muwala amu-interviewinga. Nanvuma. Sikulumbanga ko Wisdom kaye tomumanyi sikumanyi. Naye lwaki okayirwa kamula ligota. Kaye agambye ki? Obusungu ina bungi. Simanje kugamba. By from psychology omuntu abaina obusungu akaba amaziga. Tuvugamba kaaba obuzungu bugende. Kakati mama wabana. We have to come up with a solution. Kiki ekisinga okusiiwa. Kyetwa tukwata. Njagala omwana wange afune obwenkanya, afune school fees bwe. Omwana wange amanye nti kyo kino ekika kyange. Ne waba talina ssente. Ne waba akoze talina ki. Naye ng'omwana amanye gye bamuzaala. Nti weewali. Wano weewaffe. Aba much comfortable ng'atudde wansi. Yeah.
naye ng'olunaku lwaleero Ripi kino nkyogera ondaba ojja kundaba ondabye buli ku TV wonna ojja kundabawo munnange woba nga owalemesezza n'oyimirira mu maaso ga Mama Fiina n'omugamba by'omugamba Ripi Mama Fiina n'oyimirira mu mukisa gw'omwana wange wallahi Allah talyaza amaanya talwawo ate tacerewa kale Baite mumbuza lwaki bino na Bimbi broadcasting obitusa ku kino bino byenjogera ebibadde off camera bisinga ibadde wano bituliko kubanga I had to first sit and receive this lady mara okusoka mutuuze netegeke munyonyole lwaki tatuse kulaba Mama Fiina waliwo omuntu akuwa invite mu bulamu bwo eberemu Mama Fiina akuyita ogu toddamu kujjusa nsi eno